twawukalina omulembe guno kera ku makya gonolooza nti mu dakiika 2 oyagala ofunirewo ogaggawalirewo eri abalowooza nti Mama Fino oyagala ekyokere ku makya obenga Mama Fino waayi lwaki obeera nga Mama Fino. Mama Fino atandika okutoba n'obulamu myaka 16 alina emyaka egisukkaana kati obwo obulamu bwonna bwonna mbuyiseemu kutoba bwe ntuula n'enkutuuza n'onfunira akadde n'enkuwa akadde n'enkunyonyola ani Mama Fino who's Mama Fino mu bulamu bw'ensi eno omuntu akwagaliza ekkomera bakwagaliza ntaana naye ate bwakuteeka mu kkomera namwe abasibe abali eruzira kati saawa zino abali ekigo abali makomera bonna agenda kikuwa kyakuyiga haji mukwano kulisaayo kulika webale kufuna beero. Abantu b'ensi balina obusungu naye obusungu obwansitukiramu abantu abatalina mannyo ne bavuma abantu abanenaagiranga okukigambo okukijjayo n'avuma omuntu wina akwata akasimu ke kaali kateero katekimu n'aketunusamu Mama Fina olinga atali muzadde olinga atazala Mama Fina Nafina siwo kiteeka muki Nafina lwakwatumanyi nabana tezaala tezaalanga Nafina Fino mwesibako wesibi toyina baana mukazi gwoli malaya wano gundi bwe yakola bwati mweki Mama Fino oteeka mu ssente empitirivu ofina kyennyennyo abantu balina obusungu olyosa n'okyogerako nanga buli omu yalina sayidi ye nabe embwa z'amaliko zino embwa z'amaliko nandibadde ndi ku sayidi yo gwalina omutwe gwange nandibadde ndi ku sayidi yo gwe gy'owagira gwalina obwongo bwange gwalina omumwa gwange ndi mbuzi nti otwala kutale wansi yowondeka ogamba otya nti nze mpagire ggwe nze kyansi nakuma owange Fiina namudifeninga mpaka lwe yakula nekuma omwana wange omulala w'obuwala Swabula okiraba ali Bulaaya asoma ne Bulaaya gyali alinamu akagamba nti maama yaŋŋamba kusoma basebo ne banyabo omwana sigamba nti olina kubeera naye wano omwana gwamuteekamu omusingi ne bw'omuweereza mu Amerika agenze kusoma ajja kusigala ng'ali ku kimu maama yaŋŋamba kino yankuutira kino oba omutaddemu omusingi okuva mu buto Shiri tali wana asoma naye Shiri ali ku kontrolo ya maama abazadde tulekerenga ogamba nti omwana ajja kumala kufuna kizibu atotandika omubuulira nga tannakifuna wali naye kabali mwe ssente zange fulufiga agenda n'obukadde 3 ssente kati zino zonna bwemafina okwonona sente okutuuka ku ekyo ani agambe nti ensawo yo eyange nze sinaba nakulya ku ssente zenkoze futuzirya sinaba ate ne Fiina kibeetaagisa emyaka nga 5 okwata ku zange zenkoze so nina right yange okwata ssente zange nezikosa kyenjagala si gwali mu nsawo yange kibagambe sinze yakuma omukisa mukwano nsaasira tambula onoonye empeka y'omukisa kasoomu akaguggwako n'ekirala bwe tuba mu competition nga tulina betuwagira kkiriza omuntu abeere kyekyateekisa ebibiina by'obufuzi nti waliwo independent n'awagira ekibiina kyalimu Mama Fino okwagira NRM si musango wagira gumanyi wali mwagiza Bobi Wine nali kugobyeko nti wagira Bobi Wine abaana tubasitula okubajja mu kamera ennaku zino wali abaana ebakwata emitiana era bino bya opposition naweereza luzeetu yagenda okweyimirira nawaayo ssente naye bwe tubabyogerako Mama Fino ayambye omuntu gwe bayitezza omuliro n'amujjanjaba n'amuteekamu obukadde 3 tebabyogerako naye simanyi kyambeerako kuloba nayina ki nali njagala kukwata Haji naze agenda omwejjira mu kugundi awo gakwabo naye onsereko yamujjawo naye gye twalikomye ne Haji era tuli mu ggulu alyose n'atamunona abakumunona abadde bagenda mukwatira wali Haji babadde bagenda mukwatira ali akulimba Mama Fino manyi amanyi g'alina wano mu ggwanga nze ntunuulira abantu ng'ayingirira ekitamukwatako ebeera nswawa ng'alina obusungu baiza we namala nentunuulira abanvuma ne ŋŋamba nga bali nothing bani nentunuulira ne ŋŋamba okay mukunvuma batuufu bati kisoboka kubaawo omusango gwa Haji munene nnyo wadde ng'akyali mu kkooti akyawoza akyawa ennemba n'omusango naye okufuna kabbeeyi akakapapula ako ke yafuna ako n'abaga kati ssaawa zino ali mutaala akola emirimu gye
mukwano sikangu eri ababaze emyaka 8 Sichangu. eri ababaze 10 ne bameya ne honorable Siriko nga basomesa omusango ogwo bakukuteekako bw'oba toli mulogo nnyo kasigwa ovundira mukomera Wange bamukwata jasinga kutemula ku mukono. Ola nange bw'onkwata kabina akata kyanyenye nenziruka neŋŋamba nti ankutteko musango what about oyo omwana omuto nze mukino ekintu kya Nisha nalwanirira nnyo nayagala nnyo Nisha afune eddembe era afune obwenkanya era nkyakiriko twebuuza ani akwata ani alienskini kuyitayo mukomera webale kufuna peero naawe n'ovaayo alienskini afusa alienskini alienskini ajja emisambo gyange ginda gajja mumwerinda ajja anytime from now Chameleone okubanga mulwadde naye manyi nti Chameleone musajja mugumu ajja kulwana atereere mu society nga twogera ebigambo ebyekikulu twogera tusiikuula fitina wakati wa taata ne maama ng'abaana bawulira tuteekawo bato ennwanagana mu nju bwe tomanyi bino ebintu by'omulwanagana bigenda kukosa batya abaana bano kati eriyo ng'abaana abalenzi ye bw'abanga awudde ekikwatagana ku nnyina ebigambo byonna nnyina byabadde akaaba byabadde alogotana ajja bisitula abikuteekeko gwe taata okitegeera tajja kutunuulira nti naye mu bulamu ajja kukula naye ayingirire future y'emu yalaba nti maama we abadde atukyalingirwa so aba tosobola munenya naye onenya abazadde ababiri ababaddewo nga bananingala bato ng'abaana balaba mu bulamu bw'ensendo basebo ne banyabo nsaba bwe mba mulina abaana lwana olutalo nga lwekusifu tulujje mu baana tuluteeke mu kisenge tulwanire entalo zaffe teri maka gali straight forward njagala mbabuulire okugyako nga gayingiddemu amaanyi ng'otereza omwami wo n'omuloga n'omutereza naye buli maka gonna gali mu bato essaawa zino kimanyi tiwaliwo asira emikugu okunoba aleka abaana musambe waka essaawa zino eriyo omusajja asitudde ebintu byaga nti nno basigenda kudda naye nga munju mwanoba mulimu abaana 5 kati abo abaana tebajja kulaba bulungi bwa taata anobye nti naye abadde adifeninga amaka tebajja kulaba bubi bwa maama yaga maama yatubeereddewo kati okukaka ne bifuluma ku social media n'abaana baali babikoppa teri kirumanga kuyingana mwami wo obaana mukyala wo n'ogamba nti omusajja ono byankoze byonna kannobe noonoba nodda emitiana n'otuula omusajja ono atakuwondera kujja kwegayira okomewo tosobola kusooka ku mpeke yatulo n'obeera mugagga nze nange nanobako bino ebyekiwala nenobako n'ensu ebyange nenga nkooye nze ndi muwala mulungi ensi endaba nezingazingako nenkwata akakesi kange nengenda walingayo woteeri yalingawo mundeeba munfuufu abamanyi bagiyita mu kifuufu nempangisa kagundi kaluumu nensirika nenano omusajja tasobola kwebaka lunaku wadde Akanonyezaako. yebaka newiiki ntankuba nti yaneerabidde ate omunyenze yamunyenza ate nze yanoba okuŋŋamba nja kukuba olwiko ebyo ebitame nanoba lunaku lumu nnaku 2 nentandika okubuuza abalumu waliwo omwami yazeeko wano nga waliwo yazeeko kakyennakola kyeki nensula mpola nengenda ekibye nengula akavumba kamini bwe kati nga kalungi nnyo nengenda ku mizigo wetwali tusula entuula mama Nuru oli buno omuzigo gwenanobye wano neighbor mama Nuru nentereera netandika okunyuma emboozi fe tuli bulungi eyo gyetuli tetulina mutawaana tetulina mutawaana abeeno bo bali ku kibawasa mama Nuru oyo talina budde bwo akoma osawanga 6 olumu bwakoma okugjako ku Sande yajja n'omuwala nga muwanvu nnyo alina akabina wewakoma otegeera nesirika nenfa nentula nemugumika jjukira nabaliwo kyalire bagala kwera bampa ekyemisana ne bampa ekyeggulo ndi kukabalaza ngumiko lyakomewo nanjawo ngaze nemotoka yampitako obuyisi bwati nagulawo akazi ayingira ngenda okulabira ebyokunaaba okwebweru anti obunabiro bwabweru ngafulumiza akadomola k'amazzi agenda kunaaba
konzima mwono omusajja omukadde ng'amanyira nzinange bampitako neneyingiza nemugamba wamwe temubuuza naga tetubuuze bani abaano njagala kwebaka makago aye naddayo kuolo naddayo buuza mwakola kola ebintu byanyuma ebintu byanyuma yawuzika afukamidde era ensonyi nyingi netusengukawo bwe namala okuvaawo neyewera ekikomera kyonna sisobola kuzza kiwala tekyasoma tekinampisa tekikola ki nesefulya zakyo nzigabe nagaba obusefulya bwonna ennaku eri mu maka g'abantu kwegamba okola ebintu byonna mu bulamu ng'ogamba nti olina okufumba naye wabeerawo ekikunyiga n'ofuluma wabeerawo ekikunyiga n'ogamba nti bannange ekitufu kyekitufu kannesonyiwa omwami ono wabeerawo ekikunyiga n'ogamba ekitufu kannesonyiwa omukyalo ono abantu bali ebulaaya muwonyebonye n'obufumbo ate kyenjagala mbanyonyole nti 100% obufumbo bubeera bufu ne bizinesi zonna zibanfu obufumbo bwe bubeera nga bulimu obukyankalamu tewali gye busobola kweyongera mu maaso mukomaawo we muli amaka mangi nnyo galaga display abantu basanga mu jjamu nga bali mmotoka omwami n'omukyala naye nga tewali nse abantu bangi nnyo tubalaba ku mikolo ku mbaga nga bajja omwami n'omukyala ne babanjula naye nga ekisenge bakyawula dda buli omu asula ku lulwe abantu bangi nnyo obasanga ku viidi z'abaana naye ng'omusajja amwesonyiwa alaba mulabe abantu bangi nnyo bali ebulaaya ng'amazima ga katonda bonna bakola kubanga bulaaya balina sisitimu bagabana bbiiru ku bbiiru ne omukazi n'anyigirizibwa oba omusajja n'anyigirizibwa ng'omukazi akyamanyi omusajja sente nnyingi zaaye takyamanyi accountability ye takyamanyi kwegatta nti watu n'agula kapoloti n'atuka n'ogula akataka e Uganda nga tagambe nti yagula ettaka e Uganda abantu bangi nnyo bali mu maka n'abakyala nga bampeta naye ng'omusajja alina abaana mukaaga ebweru omukazi n'ategeera abaana abo naye nga talina bwagenda kukimatiza nti omusajja alina abaana ebweru abantu bakyala bangi nnyo bali mu maka g'abaami omukyala n'akeera ku makya n'azaala mu musajja ow'ebbali omwana naye n'atamwatuira nti omwana ono wa bbali ye omusajja n'akimanya bumanya olw'okubanga alina abaana mukazi oyo n'akisibira abantu balwadde sukaali abantu balwadde puleesa abantu bagwereddwa amaanyi g'ekisajja nga bwemukwata kakunkumuka bukunkumusi naye nga stress mu maka basebo ne bannyabo teri nkulaakulana yonna yonna esobola genda mu maaso wakati mu bufumbo bwammwe nooba nga weyingiziramu ekyo kibaita obwenzi ango y'obwenzi esibifuna abanda bambi nkiddamu okeera ku makya ng'olina omukyalawo muteekateeka obulamu omanyi obufumbo edda batugamba nga batubuulira ne bagamba nti obufumbo lugendo tebagamba nti obufumbo lugendo olw'okubanga ogenda kubeera nga weegatta n'omwami olina okumuwoomeseza olina okumuzaalira abaana abalungi oba olina okwagala abantu be no bagamba nga nti oyingidde obufumbo lugendo ng'oyingidde olugendo olwo n'omuntu gw'ofunye nga byonna gwabivunaanyizibwako 100%. Ovunaanyizibwa okutereka ensawo y'omusajja ovunaanyizibwa okumanya nti omwami bw'aba aguze kapooti mukabeerako n'okalambula n'okasiima ovunaanyizibwa okuba nti gwa afa ku baana banaasoma batya kuba omwami akola ssente fe abakyala ne tusevinga nze abakyala basinga obungi omusajja abeera naye n'amuwasa nga n'omusajja okeera ku makya nga alwadde omusujja ogenda mu ddwaliro ng'omukazi yamukaka abasajja okeera ku makya n'owasa omukazi ng'omusajja newaba alwadde infection oba enziku tasobola kweyiya nti agende mu ddwaliro naye ng'omukyala yamuwabula omukyala gwe avunaanyizibwa ku musajja naye kibi nnyo bwe mba nkuvunaanyizibwako mukwano okeera ku makya n'onkiitinga manya nti betukoze byonna bigenda kufa oba oyagala oba tubyagala banze nfuna abakyala ewange najja ng'omusajja waaga nti maama Fina wentudde wano okufunira omusajja ono omukisa bamuwe promotion omusajja nga afuna omulimu asiraanidde okumala emyaka 5 talina mulimu omusajja wange oba alina bisiraani byewabwe simanyi nakumanya maama Fina njega omusajja nga afuna omulimu n'agufuna n'afuna promotion n'afuna buli kimu kye yeetaaga naye ng'omukazi yakutte ne mu nsawo atole ssente akusasule omwami wabeere bulungi ogenda okuddamu okumulaba oluvannyuma lw'emyaka 6 nga gyakugamba nti maama Fina njagala buli kimu kye nakolera wano kisaaniwo